Mu 2022 Minisita Kyeyune Haruna Kasolo yayimiriza enkola ey'emyoga e Buvuma kyava ku bakulembeze okweza ssente zonna ezaweebwayo obukadde 500. Obwegassi bwe bakola mu bibiina 16 bwalina okufuna obukadde 30 buli kibiina abakulembeze ze beezibika ne badduka. Basinzidde ku ofisi ya RDC ne babakwasa cheeke ya shillings obukadde 320. William Kirunda okuva mu Microfinance Support Center asabye abakulembera ebibiina by'emyoga okutuusa ssente ku bantu. Ffe abagenda okufuna ssente zino bannaye nsaba ssente tuzikozese bulungi. Bannaffe baganyirwemu. Abatannafuna ssente zaabwe ze baasevinga tusooke tuweemu ssako obudde ssente zikole ki zeeyongere twewole tutereke tugula share capital mu bibiina bino ate ssente bw'ozitwala zikomewo ssente zimale kuwera ensawo y'ekibiina emale kuwera. Issa Mbowoge akulira abakozi Buvuma agamba n'abookya ebyuma babatadde ku lukalala lw'abanaafuna mu z'emyoga. N'ebibiina byonna amagoba bino bye twagala mukole ebintu bitambule bulungi. Era tusuubira nti emyaka egijja alujja kweyongera ssente nyingi kubanga bilioni 11 mu PDM zijja kufuuka bilioni 22 ate zonna nga ziri muki mummwe. Jennifer Nyakato asabye abafunye ssente z'emyoga mu Greater Mukono okuzikozesa beekulakulanye. Kati eddagala eryo ttono lye tufunye olwaleero oba lye tugenda okufuna tulikozesa mpola lituwonye ekiwundu bwe tweddabulula bulungi. Microfinance yo weri ssente za mwezi yina kiri kumwe engeri gye mujjo zikozesa babongere ssente endala. Dauda Katamyuka RDC Buvuma agamba abeewola ssente mu bibiina bazizze n'abalala abaganyulwe. Oba wakafuna ssente bwoti n'otandika okulya abamu mugula mu faliso abamu mugenda mu ssaalu nkola nviiri kaakati mbaze okutambula Buvuma eno yonna nkimanyi. Kuba Maria ngambye ne manager next week mugenda kutandika kufuna ssente kitegeeza ki manfunye ssente bwe ntambule ne kusanga mu salooni nja kusikayo n'abo olikolesa ssente zaffe za myoga sooka oleke okolese ssente ziri zizaale deni ogende mu ki bya Erikiga Salute TV Omunyo ab'emyoga